Mu ggwanga erya Rwanda muganda wange omugatte church emizikiti giri eyo mu kanaana ekigaddwa nga gino nno munnange ensonga ya butaba na bintu biziyiza maloboozi kubeera nga ate gasukka awo okubeera nga gakyankalanya abantu abalala era munnange n'obutaba na diguri mu theology munnange governance board eya Rwanda nebeera nga yasitukiddemu neggalawo emizikiti ne church kanaana nambirira okwetoloola eggwanga lyonna era nga kino munnange kiddiridde okubeera nga bateeka mu nkola etteeka eryabagibwa 2018 eryaleeta amateeka amakakale eri religious institutions zonna era nga etteeka lino munnange bw'etyo lyalambika nti ebizimbe byonna eby'amasinzizo birina okubeera nti biri sound proofed nga babitaddemu ebiziyiza amaloboozi okubeera nga ate gabuuka awo gagende ate gabeere nga gakyankalanya abantu abalala oba galinyirira eddembe ly'abantu abalala era nga abakulembeze b'amadiini bwe batyo nga balina okubeera nga basoma ne bafuna diguri mu theology n'ebintu ebirala ebyalambikibwa mu tteeka eryo eryabagibwa 2018 kakati munnange okuteekesa kino mu nkola kize oluvannyuma statement yakoleddwa President Paul Kagame eyalaze nti ebifo bino ebisinzirwamu mu ggwanga nga agamba nti Rwanda teyeetaaga oba oliawo religious institutions nnyingi nnyo ekintu munnange ekyaleetawo etteeka eppya okubeera nga libagibwa kakati bino byonna okubeera nga biteekebwa mu nkola okuggalawo amasinzizo abantu bwe batyo ne batakisanyukira abamu nga bakisanyukira nga bagamba nti gavumenti eryose n'ekikola okusobola okubeera nga efuga amadiini ne bye gakola kati amadiini muganda wange nakyo bodda ku sayidi endala gameruse mangi nnyo abakola ssente mu ndiga nabo bayitirivu kakati abalala nga bakirabanga oba oliawo okulinnyirira eddembe ly'okusinza ly'abantu ery'okubeera nga basinza agafa mu NIRA gavumenti ya Uganda emaze okubeera nga eyongezaayo okuzza national IDs obupya era nga zino zibalirirwamu obukadde nga 15 mu kanaana eyo era nga zino zibadde zigenda kubanga ziggwako oba nga zexpiringa mu mwezi gw'omunaana wakati w'omwezi gw'omunaana ne Desemba era nga munnange batugamba nti bongezaayo omwaka mulamba okwongezaayo kuno kugendereddwamu kukakasa nti bizinesi zisigala zikyagenda mu maaso mu Uganda kubanga bw'oba tulina national ID kiba kitegeeza nti oba ogenda kubeera cut off ku bintu ebimu mu banka n'ewalala ebeetagisa national ID muganda wange ojja kuba tosala bino byonna tubifuna okuva eri Minister General David Muhoozi, Minister of State for Internal Affairs byabadde alabiseeko eri Defence and Internal Affairs Committee eya Parliament wano nno yabadde azikubawa update okuza obupya national IDs okwali badde kugenda mu maaso okuddamu okuregistaringa nga bwe kyali kiplaningiddwa National Identification and Registration Authority NIRA. Minister Muhoozi yategeezezza komiti nti waliyo milioni 17,200 ez'abantu bannayuganda abatanaba kubeera nga beewandiisa ate nga milioni 3.7 zino nga ze national IDs zino munnange wetunagendera mu January 2025 zijja kuba ziweddeko kakati olwo
IDs munnange okubeera nga ziggwako wakati wa August mwezi ogw'omunaana 2024 ne December wetunatuukira nga 31 2025 toto egenda kubeera $15,800,000 era NIRA bwetyo neyongerezaako negamba nti yeetaaga okubeera nga ewaayo data eri Electoral Commission wetunatuukira mu November oba butasukka November nga 3/2024 nga data ono agenda kuba akozesebwa nga oba mu National Voters Register nga tugenda mu kalulu ka 2026 olwo munnange n'ategeeza nti mass enrollment exercise yali etegekeddwa kutandika June 2024 naye ne bafunamu kukeereesebwa olwa kampani gye bakwasa obuvunaanyizibwa okubeera nga providing a national security system erina okubeera nga ekozesebwa mu exercise eno kakati olwo contract ne baddamu okubeera nga bagisayininga bakitekako mukono July nga 8 2024 naye jjukira nti okuzza national IDs zino obujja mu ntandikwa kyalina kutandika June nga 1 naye babadde bajjanga bongezaayo era nga batuwa ensonga ezitali zimu. Kale munnange Rosemary Kisembo ono nga Executive Director owa NIRA amaze kubeera nga atukakasa nti gavumenti ekola buli kimu ekisoboka okulaba nti IDs ziddizibwa obujja nga tetunaba kuyingira 2026 mu kalulu ako. Uganda yasooka okubeera nga eregisteringa abantu okubeera nga bafuna national IDs 2014 era jjukira nti munnange gwampuliriza okuzza national ID obujja kyabwereere tebagenda kubanga bakujjako ssente era wano wendaba obuzibu nti abagwira bangi bajja okufuna national IDs wano nti wano Uganda oyinza okwesanga nga kumpi buli muntu ayingira wano mu Uganda Munnayuganda afuukirawo Munnayuganda. Ekyo simanyi bwe tugenda kubeera nga tukikola kubanga juzi nawulira Abanyarwanda nga beemulugunya nti mu kalulu akalulu kabe bakabala era bwe bagenda mu kalulu baba registeringa kitegeeza n'amanya gaabwe gye gali era balonda kyokka ate bwe bagenda eri ku immigration weesanga nga passport bazibamma ne national IDs ne bazibajjako era bamaliriza bagamba nti bakozesebwa mu kalulu naye oluvannyuma ne babeegaana. Kakati ekyo nakyo kirina okubeera nga kitunulwamu atali Munnayuganda taba Munnayuganda era talina kuweebwa national ID kubanga bw'aba yeetaba mu kulonda akalulu ke n'okabala era gwe n'ogamba nti gwe pulezidenti omulonde nga baakulonda ate si Bannayuganda. Ekyo nakyo kyewuunyisa nga kooti ekakasa nti obululu obwo butuufu naye ng'ate abaakulonda ate eri babaggyeko national IDs ne passport bazibammye bagamba si Bannayuganda. Olunafu awe tubasabira tibaki tetukozesa omukisa ogwo okubeera nga tuwakanya ebivudde mu kulonda. Ba police officers kuva mu ggwanga erya Congo abaddukira e Uganda bwe batyo bamaze dda okubeera nga bayita mu kye bayita verification process. Bamaze dda okubeera nga bayita mu kakuŋŋuntu kakasa be baani bajja na biki era ddala kituufu ba police officers ab'eggwanga erya Congo kakati munnange bano baddukira mu Uganda nga bayita ku sayidi eri eya Ishasha Kanungu district era bwe batyo bamaze dda okubeera nga bayita mu kye bayita security verification. Munnange b'officers bano nga badduka ne families zaabwe ezimu bakyala baabwe be badduka nabo bali 13 abaana 27 kuliko ne civilian omu. Bano munnange bwe batyo baddukira Kanungu mu mwezi ogw'omunaana ennaku z'omwezi nga 3 2024 oluvannyuma lw'ettawuni ey'e Nyamirima okubeera nga aba M23 bagisalako. Major Kichoncho Tabara owa Uganda People's Defence Force
ono nga ye 2nd Infantry Division Public Information Officer yategeeza natugamba ku Lwokubiri nti verification eno exercise yatandise ku lunaku lwa Monday era nga yagikulembeddemu Lieutenant Colonel Jacob Aponia. Ono nga mujaasi okuva mu ggye lya Congo yazze okubeera ng'akakasa nti ddala bano mu butuufu yes bajaasi baffe. Kati Brigadier General Paul Muhanguzi 2nd Division Infantry Division Commander wamu ne Ambrose Mwesigye amanyire okukozesa ne Kanungu Resident District Commissioner bwe batyo munnange bonna babaddewo. Kikyoncho natutegeeza nti nga bo ba security officials bakakasizza ku bye balabyeko emmundu 41 nga ne magazine ezijjudde amasasi ziri 55, magazine ezitaliimu masasi ziri 10, elements 2 n'ebintu ebirala eby'amagye. Era n'agamba nti munnange eno exercise kitundu ku process erina okubeera nga ekolebwa Congolese National Army nga tebana bakubeera nga bazzaayo ba police officers bano okubayisa mu kkubo eritaliimu mirerembe oba gye batasobola okubeera nga bafunira obuzibu nga badda mu ggwanga lyabwe essaawa yonna.